Meya waffe omulungi omukulu akikudde Ssekibobo naye waali sooka bawuubireko bakabe ne Ssekibobo naye tuli nayo wano. Abagenyi mwenna abazadde baffe bannaye mwebale kujja. Nze ebiseera ebisinga nsinga kwebaza, nja kusookera ddala okwebaza abasomesa bange abakoze omulimu guno. Abakedde wano mulabye omulimu abasomesa gwe bakoze, era ng'ebintu ebikoleddwa wano okuva ku mwana owa bebi tubaddewo n'abatannaba kutandika kusoma naye nga batera okujjako wano ku Jesse John nga tebannatandika kusoma, byonna bibadde educative. Era nkiwa nti buli azze wano asobodde okubaako ku kyayiga naye ng'ate akiyingira ku baana bano abato ngera bwe baba bagambye tulwaleero ebadde graduation y'aba top class. So nebaza nnyo abasomesa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne nebaza Baasa nyongera okwebaza ng'ate ye mukyala Mayanja akoze omulimu munene nnyo. Kigambo okukwata ssente tumwongere omugalo institute tekiba kyangu okubanga etambula, era ndowooza nammwe abazadde mumutrustinga sente zammwe zimuteekayo ate ne muziraba ezikola ki weziraga. Yebale nnyo, yebalire ddala. Nyongera okwebaza abazadde abatuwa abaana. Bana abazadde mwebale, mwekubireko mu ngalo abazadde. Ate bannanga abazadde muli bannamukisa, naddala abaleeta abaana wano mu nursery section. Mujja kuwa obujulizi kuba mubaddewo nga mulaba abaana bye bakola. Omwana n'akola ekintu nga kitegeeza yakisomesebwa n'akikwata ate n'akitegeera. Kyobulaba nti ffe tweyita a school with a difference. Ffe Jesse John tetusomesa mwana kuyita buyisi bibuuzo naye tumusomesa n'obulamu obwa bulijjo bw'alina okuyitamu paka lwalituuka ku university naye ng'abuto ng'akoze eki ng'asomesebwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abazadde.